Endobeso. Kugenda mu mukaaga tanzifuna tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso. Waliwo omwami yasindisika audio akasindise wano ku makya. Amasizo atya mukulu Mukunja. Madina funi nimba yokweza ka message kanu onyambe ko kwa WhatsApp wano ka message na manenji funa nyagala nyambe ko natambula siri mu Uganda esawo ino ndiwo program yo ninga nyagala onyambe ko n'ekyo ky'embeera ddala okukakasa nga waliwo omuwala Uganda nagenda okuva Uganda okujja ku kyeyokukola n'angamba tamulekera olubuto kati mbe njagala kakasa ddala olubuto oba kituufu ali lubuto kati eyakiyimba bali mulimu teekateeka yakukomawo mu wiiki emu bbiri so banyagala kumanya ddala ali lubuto kubanga yakingamba libadde mu nteekateeka za kukola mikolo kukyaliwo abetwanjule naye nga sinabikola banyagala kakasa ddala omuwala ali lubuto kubanga unavile Uganda nizijibwe kati ngamba namulekera olubuto nanyagala kikakasa so manyagala nyambe kwene mbeera nkakasi tukakase ddala oba omwana omukazi oyo ali lubuto bali nyosebo Bambi muyo ali bweru Bambi nkalabye wano ku makya nga ataddeko mu nnyambe namba esimu yeeyo leka tuginyigeko nsonga za kumanya ali tutali nti yavudde eno bamugamba nti ensonga ezo ntidde mugoji tagala bya DNA tugikolera obudde bukyali. Hello? 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 Wanji? Oli ku boda nga mpulira ebikwakwaya kiki odduka bakugoba kiki? Numukoya mmere. Bannange oli otya? Gwendi? Mpa ku mmere. Jangu tuye. Gwe olidde wa? Olidde wa? Ndi waka wange. Bannange. Okirabe? Bannange no n'emmere ey'omu tegenda. Kentugwe? Gwe kentugwe? Mwana gwe bannange ng'obuze nnyo. Ng'obuze? Gwe. Gy'oli? Bangamba muwafuna olubuto naye neweekweka weefuga. Bangambye oli lubuto. Olubuto? Mwani agala ku mulembe guno naye kona mayi tutwala nga tetuddamu kufuna mbuto. N'amagi geekweka gati obwavu. Ani yagambye ani abantu waliwo ogi waffe simanyi ogi gwe ani oyo gwe tunasanga. Nayiba wange? Ogi. Ogi kyo yatalina linnya. Simanyi agenda azimba olugambo olufu. Simanyi bamuyitaani n'erinnya ndyerabidde. Ajja kuba bulungi. Kati olwaki yaŋŋamba nti oli yeegwe ozaalako ddi bannange kale ebyo nga tubitadde wabbali. Ozaalako ddi? Nyo nambuza ebyolubuto. Bwemba ndiyina okukola otya? Ane nambuza ebyolubuto lwange bwemba ndiyina okukola otya? Nalufuna mu kitaawo nalufunye mu ggwe. Bannange ng'oyogera bubi. Anje okubye nze namba sigirina manyi muntu alimu amagezi n'ebyolulomboza bya lubuto lukwatirako wawe mbandu yinawo yagala ddunywa olunywe. Simba bajjamu embuto ne muzinywa ddunywa. Ekyo nakyo kikuyombya bannange. Kinyombe kubanga sikumanyi n'olubuto lw'omulira terukwatako. Bakumbadde? Bannange
eyakuwendudde mugabe agamba jayinywe mwerulyanywe mama nga sirulina bene bannayuganda mulina akamanyiro kati ofayo lwa kitaawo lwani enda kujja nno ku ssimu yange ani ono lwa nnyoko ne kitaawo ombuzanga eddala linteekamu tolulina twala eri kale sirulina naawe ereeta eno kakati zibitegedde mweruli terulimu yagambye ekonome n'amagi gatyaki naye ate agambe gati obwavu ate nagamba mweruli oyagala dunywamu anti gakulamuembeddeko ayagala nemukuja mutikuliramu buzabuziddwa abakazi kati ngenda kugezaako nnyo okulaba nga DNA tetugikola ayirese buzibu kati nze ntekeberere wano anti kakati mu nsonga eno omukyalo naye nsobola okuba nga akubuzaabuzizza lwa nsonga akubuuza gwinga sikutegeera mbuuza olubuto nakwansi naye mu ntandikwa yatugambiddewo sirina n'amagi geekweka nze nfuna embuto zino mu ekonome abakazi lwaki mututuusa ku kino nze nedda mumanye ebintu bino Mukunja nze nasaba essala neŋŋamba singa buludde naali ewaggulu yalibadde azikiriza abakazi bonna yalibadde takkiriza kino musajja muyaaye kufuna mukazi atali muyaaye yalibadde addira omusajja omuyaaye n'amusula ku muyaaye munne neuzaaka kati tunapimira ku kyobuyaaye n'abeera n'alistede kati tunapimira ku kyobuyaaye nti ono obuyaaye bwenkana bwe buti nono anti ngamba katonda yalina otumakinga asobola kikola bwatyo omuyaaye alina genda kufaanana omuyaaye nefaanana agenda ku muyaaye mbe omuyaaye ku muyaaye mba munafala Endobeso mugiwulidde amagi gatya ekonome obwavu nago geekweka tegajja kukola ki era wabeerayo eritoloka nalitoloka mu ekonome era naliba libbi libalize kubba onabeera Barnabas ambasada na Kasongola gyendi oyo mukyala muwuliridde ddala nga talina lubuto era omusajja wanaba abadde amuweereza akasente mukebeza ddoboozi ayogedde nga amazima nagamba tasobola kufuna lubuto mu enkonome eno munakakyo tomuwulidde nkugambye ono maama mumbejja wano ennaku erobbi tasuubirayo olubuto teri lubuto wadde tayina bannange ntumiddeko nalwokosa mu kiteggala na buli ayagala maama mumbe ennaku ero webale nnyo maama mumbe kyabbeeyi wa mukimbu yema kyabbeeyi kyempulidde era nze empulira gyempuliddemu nze mpuliranga olubuto olulimu owulidde wamanyi wamma nange nduwuliddemu gwe kafulu mu mbuto olabye otya mpulidde ddala nga olubuto ndulaamu eruli Mama Husna Kazangola omukyalo oyo olubuto aluyina lwakuba alabika tayagala abantu bamanye nti aluyina kati omusajja agumiikiriza dde amusinkane alabire eddala oba aluyina nsigadde Mama Husna Kazangola ndabe yange mama sifa ekiwatule oyo omukazi mubbi era oyo omusajja amagezi gemuwa takola kasente ke ng'aweereza ogwo omusege akola kasente ke ng'atereka bimukulaakulanya oyo mubbi agala mubbako sente za bwereere agabbi bannange ogwo mubuya mugunju mama sifa ekiwatule nga tuweereza tumiddeko omanyiraza ebandula ebusunju nentumirako nebati yawe ntinda mama kulisa ebbombo mama sifa ekiwatule nkale mama sifa nze taata Anita ambasada wa Liverpool ndi eno munyendo mukungwe katundu bakayita mirembe bakazi bayaye nze omukazi emabegako yansambisaako ensiko zakuvaamu ekigalanga kumba kigalanga tekirina Mungu nega chani anka moto good morning na sazimani kankola kuchama financial services za Kosovo zichena yemu bakaza abayaye n'oyo mwali akwata ekifo ekyokumwanjo kubanga ebyaddala nange simutegedde bulungi obuyaye bwamusuka abuzaabuza ali muzigizaga mbagala nnyo na sazimani